Aje Samuel Gemanya wano ku Lubalusewa TV. Nate tukomyewo buto sobola okubanga tuwanja ensonga mu kwezo esobola okubanga zikutwala maaso oba okubanga tezikutwala. Tunagano kyogera abatekamu ensimbi Sunset Junior Schools bano nga balina branches 3 Matuga, Kawanda, Sakone, Kawempe. Batukiriye basobola okubanga bakuterereza ebyo nyini omwana obyasanya okufuna je tuyita future y'omwana wo. Abala batekamu ensimbi beba Matuga Estate wamu ne Band Properties bano nga basangibwa Matuga bakola ku byattaka. Mataka okutandika ku $5 million nga kibanja batukire basobola kubanga bakolako mu ngeri esanide. Mwena abali ebweru musobola besigisa n'ensimbi yammwe ne babaguza poloti mubenga mufunamu ekyo nyini kyoyagala. Muve mu zino poloti zotuukambu ate yasenguka nobuza poloti ine ebigere. Onakolwa lero nga Lubalusewa nabagala tulina programs nyingi. Tulina program jibaita nsonga ku nsonga, tulina moment of truth, tulina programs nyingi. Tunakola yemba letede koja simulala agena kubabe yanjulira musobola kubanga mumutegeera obulungi obutagambika. Koja tusanyuse okukulaba ku Lubalusewa TV. Wow. Onakolwa na tipa tukyadeko nate munzija je wajja muti yali yakoja twaye tumanya zenja yani Butedeo. Onakolwa lero ozenga koja. Yeah. Koja abulirira abana abobuwala nabo obulenzi. Okay. Awe nyini. Soko buze kubatulaba tusobola kubatenga tweyongerayo. Okay, abatulaba ko Lubalusewa TV tubaniriza ne abantu bagadde Lubalusewa. Buli woyita omaye bisebisingaze nkola nyema kindi eyo. Ne buli woyita baga nti nti bane Lubalusewa buli gola akutesimu abakulu Lubalusewa mwebalo kuberanga ati munne musala okuberanga mutumbula ebitone by'abantu abasinga era ntombe twade tumenti noti tebogera na yesebo Lubalusewa bajjemu ensonyi. Arenze nno nali sitani nyo kukyala ku platform ezerando za Lubalusewa ye TV okay akasoko kunchaza no mugwanga. Nenga banji bankubira amasimu naga nti zisibuli kamera nti entunulamu. Bekiri. Ne Lubalusewa ya mukisa nnyo okubase bongeso osirwa omusajja nga zenja. Nendeta. Ekyamanyi nyere isengalo maso ga masha Allanzani. Masha Allanzani. Neba ne mwebale kubeera wanenga mutulaba ku Lubalusewa TV nze King Zenja mukasaka nonsaze okubera nga nkolanga kojja. Ol experience jennina mwe byempisemu. Mu koja engeri gyokolanga koja ate uwo kosalinya ki era zenja ye zenja koja zenja already brand yemu n'abakyala bonna bakuyita ekyo ate abakyala ate bo batera kumpita waya y'abakyala neyanikako yakala bakuyita bata waya y'abakyala neyanikako yakala kyekyo kati ng'olwa zino waya zengu eti olugoye olwanika ku waya lukala kati kyekimunanga omukyala waneyanikako akala. Nze ndabadduka kakati zenja sebo tondwala speed nze nakukyaziza sebo wadde tokyazika nenze nakukyaziza buterevu ensonga ezo ozimanyi bulungi nnyo. Oli mufumbo? Ndi mufumbo. Ndi mufumbo Ninga kaka. Oba kyogero kireka munna. Ndi mufumbula kwa kala bakyala nti banjiko. Bali bameka. Bali kali abakyala basatu. Nani? Je bali eyo. Ekirungi babera ku Lubalusewa TV nga bakola ki. Oba osukka mtu yagala bakimanya. Era njaga kuongera kuba nenteekateeka. Zenja roza bazi wage nkuite waya yabachi? Waya y'abakyala neyanika kale mpiteri ya zenja kale kwa didi abakyala be bali mpita olooza gwembera gyoli mu ne byolabye ng'oli kojja abakyala basinga kusoomozebwa ki? Ayimu ku bisomooza abakyala nno bingiko. Abakyala basomoozebwa mu mbeera y'akasente, abakyala basomoozebwa mu mbeera ey'obuliri, abakyala basomoozebwa mu mbeera eya keya. Eri omuntu omu nga tolina nnyo ssente naye ng'olina keya era ne muno n'omulaga nti wooli osobola mubeera mu mbeera yonna. Okitegeera nga tolina ssente naye bayo oli nga alina ssente naye nga talina keya teyeefiraga agasa nina ssente. Omukyala muwadde ssente ate ekirala ayagala ki? Okitegeera kwega nti abakyala babeera bambi nga bakola ki bayagga. Baagala kakeya. Baagala nnyo keya. Gw'okabawa? Nnyo. Zenja n'okwana omuwala. N'omaliza by'obadde omwagala kodde omuddira. Ate nga lwaki sikomawo? Ati kati bano abatakomawo be bano nga omuntu amweyambisizaako weyambisaga ekiwala kineno kirabika bulungi biki ne jazi nga ye amwagaddeko ekyo kyokka kyokka era kasamala ekigendo ye ekyamuleese
yenga asikawo nengo yagala omukazi akwagala akufiireko musange tugeze nga ayina omwana oba abaana nga babiri oberenga omulabira ku baana be obaleetera obuntu ntobaguleko ku bugoye ka school fees kusoma n'obateeranga yoko oyo omukazi ayinza okukwagala nembwa ne yeesigama ennyama gw'obikola kankuveeko gw'oba oyagala omukazi osobola okwagala omwana we gw'omanyi abaana bampita taata bali bami omanyi abaana bali mu buvunaanyizibwa bwange era nga manyi nze kitaabwe nga ne ku masomo gye basomera nze gwe bamanyi ng'obasasula school fees yes sebo zenye zisente ozirina kati gwe kyona okuma munne mungu yayawukana kasawetiko ovunaanyizibwa mungu akwongera riziki kati nze ebiseera biri ebikadde nabeeranga bwomu bwenti naye nga nekyemisana okukirya kugama nkaluubirizibwa naye kati okuva nabeera nga mbeera n'abantu era oba oli omungu ng'akugabiridde ng'ofunye ate esobola obbalabirira ate nawe esobola okubeezaawo ng'omuntu kati abaana abo bayamba buyambi nga abatalina mwasirizi oba obayamba kwagalirako mu bannyaabwe kati abaana abo mu kusooka nasooka nga nembayamba kwagalyako bannyaabwe kati temu neetuuka ate nga ndaba olwedde sente zibalabirira nzifuna kati ne bafuuka era baana bange kati bamaama bokyabaagala bamaama abamu twayawukana naye sitiru bo abaana bakyanjagala kati mwayawukana lwaki era tobulawo nsonga zibawukanya kubanga oli olwedde tuba tuyagala nga mugane nno ekyamazima nkwagaddeko naye nina omukyala njagala tuyagaleko bweyagazaawo byaffe biki okitegeera byaki ebyo mubiyita mutya biba byakirenzirenzi byakiyaaye bitweyagalako ebyo si kyamaanyi nnyo anything bw'obalabalamu wakagala bakazi nga bameka bangiko bangi babeeranga bameka tuwayo akanamba simanyi nenga si bangi balinga mu 10 awo 10 weewatyo wanti kati wawo kane bano betweyagalako nga tukyasoma okitega nabo boyina okubabala obagatta nga tukyasoma awo ebiseera ebyo noyagalako no girlfriend waliwo namu nga twekwanako bwekwanyi nga tetwagenda wala nnyo naye era nga ababalaga nti ono nno mukyala gundi omukyala Zenja naye nga temwina nakyemwa olwo n'abantu abalya nga baga nti oyo mukyala Zenja kati nze eriyo nabakyalamu nga onyumyako bunyumya naye nagaba okimanyi nno nze ne Zenja tweyagala jasi nga onyumizaako bunyumya naye kyenda kubeera serebu ate kibi okirabye mu buzibu kati gwe oli serebu kankuveeko nze ndi star byawukana sita serebu anti byonna kyekimu nze gwe kyoyina omumanya eryo abakazi amu nga ayinza okudda mu banne n'anyumya naga nti okimanyi nabaddeko ne Zenja aga nti ani igwe ffe Zenja gwe tumanye neepanka gye yeepanka gwe ngaakwagaza ati mbu weepanka nnyo aje nze neepanka onkubidde amasimu emirundi emyaka okujja ku puroguramu eno kati nga nakulazi wano enamba TV ez'enjawulo ezinkubira nga buli omu nga ayagala kunkyaza nembaga ati ekikulu siba nabudde ng'ekyamazima era siba nabwo olw'ensonga nti nina abantu bendabirira nina obbanoonyeza akasente okitegeera kati eddakiika zemmala nga ntudde ku puroguramu y'omuntu zeri akita akasente kaba kampitako okola mulimu ki emirimu nkola mingi ndi kodinga obulango nawo community radio awo mba n'okusoma ebirango by'abantu mba nina okubika abantu okimanyi nange nali kodinga akalanga kange ak'okumbika bwe ndiba nfudde nali kodinga akalango kange bwe ndiba nfudde era omwana alibeerawo jakadeka obuteesi wali eri omukulu Sendawula Sharifu abika Zenja kale katakogeremu awo wakakola ekiranga ekyokubika eri abatuuze matugga munnako osa n'ebitundu ebyetooloddewo omwami Sendawula Sharifu abika Zenja man abangi gomanyi nga King Zenja oba Kojja Zenja yatufuddeko amakya g'olunaku olwaleero ebyokuziika bijja bategeeza mu biranga ebinaddako period ekizagala ngo wakakola dda nakakola dda eri bana basimentanaza bwe nagati nze nasimentana yange za kalanga kange akalimbika bo abantu bageranga ne bambuza ne gwabika bano gwani ali kubika nembaga Zenja okwebika nti ato otyanga ato libo ofudde era kijja kwewunyisa nnyo abantu okubanga omulamu gwe guli wali mu ddi ate bawulira ebirango nga ate eddoboozi lyange amagezi ago gajja wagakola ebyo amagezi mangiko nange simanyi Mungu yamanyi butya bwabikola era ng'omanyisha ekituwa yaga nti mutonzi waffe yasalawo era yasalawo ani gwawo amagezi amangi yasalawo ani gwawo amagezi kati eryo gwe document eri abantu amu nga yasoma naye ate nga tategeera ate naawe bantu bangi nga basoma omanyi okutegeera n'okumanya byanjawulo kuba mu bulamu tulina ekintu kyetuyita common sense negana amagezi gano amasome okitegeera kati common sense gagana amagezi amazaale buli omu ategedde okuba nago bw'obanga togalina n'oba wasoma otya ono ate asoma nga agayina abakusinga Zenja sebo oli musajja muganda nnyo weddira ki neddira nseenene
wali oyagaddeko omuntu w'ekikakyo nalimba agaddeko mu mabala gye tutagalira nga mweddira kimu naye nga tweyagala kugati kati nga nkizuula luvannyuma nnyo mwayi kati ffe tubeera eyo gye tukyakalira n'obuuza omwana omuza nti oli otya nnyabo gye ndi oli otya gwani nze hand okitegeera nze Trisha nze Shamira okitegeera ate kati naffe tetunoonyereza nnyo nti ate amannya go biki biki olwokuba togenda muwasa liri ery'ekigaana n'atalijjaayo kati mumala genda wala nnyo naye oluusi kati oyagala musindikirako kasente okukula nga amannya ate ge baleese ate namisango nakajubi n'omukwano gwowaye weddira kinaga nsi neddira nsenene nti tufudde era we tukoma kati awo tokoze mawano ago tegabeera mawano olw'ensonga muba temwezaddeemu amawano ge gatya amawano ge gano nga mwezaddebo gati banne abaana bakoze amawano oba amawemuukirano okitegeera naye bwe mweyagalako bagezimade mukoze mawano ate kati ani anaakakasa nti mweyagadde ogenda kakasa nti bano beeyagadde nga tewali kiragano nti oli yafunye muono olubuto oba biki sitoole ekiteza amawano gonna genda kubanga waliwo ekibagattaawo webale nnyo nga waliwo ekintu kye mutonzeewo naga nti bano nno balaba nti ono yeddira nseenene oli yeddira nseenene kuba kakitegeeza kati omwana gw'omuzadde gwate aba akuyita kkojja ate oli amuyita ssenga kuga biri awo ebito tebitegeerekeka era tugenda buuza kati ono omwana bagenda mutuuma kati bamuza nti maama we yaani nti yenna kajubi ate taata we ye Sendawula ti ate gwe gwani ti oba nze mwebe okategedde akumanya gonna gonna gansene bado gagamba ate bano eno bakoze batya bwekiri zenja sebo abantu abasajja bano balina engeri gye bawaanamu nga tugize omukyala ayita wanaga ne mukwatako oyo abantu baba bakakasa ekintu ekyo nti abawa amaanyi nnyo si we kiri wanaffe twabyogeranga ng'ekyamazima ekyalo olaba kinyirira kirabika bulungi ngoga nemmala nkikwalako naye nga ebiseera ebisinga gwe wayogeranga otya nange nabyogeranga nti ki nemmala nkikwatako mala mmyuka maaso kita nenno ng'ekyamazima otuuka eri ate kati gwe yagambye omanyi bagamba agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo era ng'otuuka eri ye kenyinyi gwe weesunze okumyusa amaaso maama nnyabo n'agakumyusa natuuka kanotuuka noga nti oba nabadde nfaaki ng'ekyamazima kiri nti omuntu akulemeddewo omuleseewo okitegeera omuleka nawo ate osomulya n'omumalawo kankuve nako ate ekintu kye nalaba ku nsi teri kintu kibi banne kino abantu bakulu balusewa TV kino mu kigendeere bulungi omuvubuka yenna obanga oli ngo olina omukazi gw'oyagala oba omuwala gw'oyagala omuwala wemutuuka okwawukana nga mufunyemu obutakkaanya toyawukana naye mu bubi okitegeera mubadde mweyagala si kirungi kwawukana mubi ne muyomba noyomba weebale nnyo toddango yadde kuba ku simu yange n'omubulaka lisiti nga n'okola otya ekintu ekyo kibi kyantuukako kitya nalina omuwala gwe nali njagala muwala yali kale yazaalako ng'alina omwana kakati time we yatuuka olwokuba kati nze ndaba ate kugamba anteekako amateeka mangi ng'alinga gano nti nze bbaawe nze nina okubeera naye olere namugamba nti ndi mufumbo njagala tuyagaleko buyagazi byaffe bya kiyaaye n'ensonga amanyi okukubira essimu ku ssaawa ndowooza nga 7 ez'ekiro ndowooza ayagala okukakasa omukyalo ow'ewaka nti nno naye gy'ali kituufu jjuka nze simu yange sigijjaako simu yange esulako kuba osobola okungubira ng'ofunye obuzibu essaawa eyo nga nze ndiwo nenja naye nkutaasa essaawa eyo kane tuka ne mugane gwe toddangamu kuba ku simu kati okuva n'olwaleero twawukanye sikuyinaamu mwana tolina kyonninamu tukite ne muyomba waawo ne tuyomba nanga ze njanja kwa kasendi byogera tobigenda byezo konze nga ne jusaaki nze waggwe wankwana nze nakwana nze yakwana kati nze akutadde kati already jukya nze mirimu gyange gya kulikodinga bulango kulikodinga bulango nkolanga sounding ni okweyalinga sound eziwe zityo eriyo ne bana abamu olyanza okujanga echachi ye ayagala muguliza ebyuma ebirungi biki byonna kati ebyo mbikola kati na njawukana n'omuwala waita weeks ezo biri ng'omuwala afuna ekigagga kya ku district eyo maama nnyabo omugagga ate nga ali mugundi ali mu bino ebyagundi Ministry of Health nga yakulya bino ebyogundi ebyobulamu bikiwe bityo kati nga beetaaga omuntu agenda balikodingira obulango oli office gyalimu kwa kati okutuuka eri sebo ng'omuwala yali wali eri ng'alinganga gundi ngali ku reception personal secretary ow'omukulu ntuuka eri sebo njagala akalimu sebo ng'omukyala ali eri mu ntebe yeetooloola bw'ati jikira muga asiddanga mukulabako nga yasibye n'akaviiri akapya naye ng'oyaguze empya gwe yali ewe yasibanga bukadde no we yali ewange
kale yasibanga envi nera zine ezija mu beyi yange kitegeere envi asiba za mitwale na kitundu 5 neso namusanga asibe envi za mitwalo ngaga ndoza asibira na ku Gazalandi hadi fe twasibiranga eno wa mama good beauty salon na longo beauty salon webityo eranga omusini kanoga nalongo ti wajo omukyala munsibira akaviri nemba deni nakesa twebiri nagireeta ne bayina ne abakazi no abakyali naku zino bobo muwasendeze enviro ina muwaza agendo lirayo bikira bajja musiba ino okulya ino okunywa gwe nga ochapati naka tunakakolawo kankuveko adenze naberanga mu naka sente omukazi simukiza kulya bubi nga gana tumya liri akamere ka 1325 eranga manya ti 15 zigenda kumumala okulira yeri jibago musibiri ejeza wabera Olokuba esa bebitalo zijja mubera mu lwensonga siye kaya aliwo waliwo ne banne abalala bakyala bo okitegeera kakati otuse ku mulimu ntuuka wali eri ngenda nti wamugoba dda sidda nnyo ukiseezo lero bazofuna omulimu abawala balina omukisa balaba edduka omusajja nga yamuwasizza bulungi yamugulire n'emmotoka mukisa mmeka awonye eggaali eno nabadde atambuza bigere nga nte wali eri atuuse ssebo nga alina n'emmotoka bamuteddeko ne dereva amuvuga nti yetannaba kuyiga bulungi alina ne dereva amuvuga ali wali muguni mu office asibya akaviri wakanyeenya bwati wekayiika eno kati ng'ataddeko ne Gazalandi ataddeko ne gaalubindi gaggwe kali nga alina n'akasawo kali wali eri awunya bulungi luli yawunyanga bubi ng'olinaye nedda luli kalera yawunyanga bulungi ne kati perfume ziva Dubai zendagulanga za waneno bana abatembeyi kebera berebere perfume tuunye bulungi deodorant eri sebonga bamuleeta ziri ziva Dubai okay ng'akoze akasusu konna katemagana kati nentuuka ali neŋŋamba ye yono gwe mmanyi munnange ntuuka ali ng'akola kinga banga tino tiseba badde yagala kinga baga nti amanyi agakulaba doctor nti doctor tosobola kumulaba mpozi gena ali kuguni ku reception olabe personal secretary we wali ngenda okutuuka wali eri omukyala n'atunuulira bwati sebo nga yogera luzungu eyabeeranga ekanga yogera vanachula ngenda otuuka sebo nga ali mu English kati nakugamba nakoko nagamba come in okay nenyingira sibetano nyabo I'm gonna you have a seat nentuula entebe nanange gwe ngoli musibetano nyabo nagati how can I help you nemugamba kadi noza muganti nakacho siye gwe kadi nze wenatuka mu office nasoka nentunula ati nenja samya kwa office yali yamanyi kadi ngero omanyo nga wali screen nene bweti okitegeera kwalabira akazannyo waliwo screen endala wali eri kuba monitalingira zigundi zi kamera ezeetolodde eno walina inchi 14 gyo buli omu gyalingizaako nkuveeko ate nga nojirwa ne tulwanira remote naye yaliwo remote yaginako control yaga kati kandeke kweno kyano kandeke kweri kati ntuuka wali eri mugamba Ketra jukira ali mu luzungu nangamba yes please nemuga ati ebyo biveemu naawe nze tudde mu byentegeera nagamba I'm on time already there's people who are waiting for me naganti please be brief amagwa ganti kola mu bwangu atiita mu bwangu please can you be brief naga because I'm about to leave this office now obudde bwa office bunatira okuggwako agenda ku lunch dereva ali wali mu lugaji kumye mu deeto kote eri kwa idolingi zine zitazikizibwa buddakiika juga lunch tajiriira awo bali muvuga agende gyaliira lunch ate gwalaba munegwaze ebisero walina ebisunsu nagenda ntemye bulungi akaviri ng'omanye agenze saba mulimu biki nyambaddeku bulungi okitegere omuwala yeefula nti tammanyi tandabanga nako okitegere nemuga nti mbadde njagala okufuna neno kuba nawudde nti muyinza okwetagayo obulango obwagunaga nti ebyo abikwasaganya taliiwo akoko yakangamba mu Luganda oba akogera muzungu toyagadde wano okukabulira bantu alekalinze nalibitegedde ntya yangamba ebyo abikwasaganya taliiwo nemuga nti kali nkoze ntyo mulaba nagamba wala kati ojja kujja ku Monday wala kali ayina we yanengiza office erinzi galo gira nti ojja kujja ku Monday abeerawo ko yawajja bba waggulu ojja genda bakuyambe nanga ndowooza byebyo China yekirasebo nemugamba kakati nze kuliki tugamba ninsizo wo nemugamba kakati nze mbadde ngamba onera biddamangu ago nanga ati byogera byonna ku kamera ali eri bakulaba ate babiwulira muno mulimu microphone nangamba ebisigadde yagamba
byogera byonna wali ku kamera bakulaba ate mulimu ne muno microphone amalobozi gagenda direct eri mu control room nanga embodiment wano ozenga bya business ne mugaba kituufu nanga nti okay kade bisigadde ojja kunkubya ne muganti nanti kade ekikulu enamba naga toina namba yange ginoonya bajja jikuwa ne muganti kade njisabani nagamba gwe noonya gwe kosa amagezi gokosezza okutuuka wano ngali brief tachajukira zenji olio wakabiwe ngatacha mujukira namala nakola kinasi tuka bulungi anti zinentebe zetolola nava bulungi muguni mu ntebe yebo ati kulike koti yeri waneno najikwata najikubako namula okubako bulungi koti ye natambula nafuluma office nze najja mugoberera ngakuteneka baga ke wali eri mu byonna kikyoyigamu mu byonna yigamu toyokananga n'omukazi ngo yawukanye n'ebubi kuba omukazi alina ebigambo byaŋŋamba ng'alinganga atimenti kyakabiseyo waliwo gayere yali amukwana muyoga yalekera ali amukwana ebiseyo ko yaŋŋamba nti ng'ali amanyi ngenda kuba bulungi nanga nti zenja byogedde nankakasa nti togenda kubyejjusa konze nga nejjusa ki gwe wankwana nze nakwana amuba bakambwe nnyawo nnyo olwo nga nafunyewo akawala akalala olwo njagala mwekutulako obakyusanga ngoyi ankuveeko kale kali wona yagala omwabala bona banafuna dio mukisa ogwagalwako gwalo kimenti abakazi bangi lindako bono yagala omukazi omu oboto jakola kadi bana balaba bate bajja funa mukisa gwagalwako bono yagala obo omukisa kwa kadi gwe kyoyino mmanye obadde kimenti abakazi bangi kubasajja okitegeera kati ensi okubalansinga kiregeza nti omusajja n'okuba n'abakyala nga 2 ku 4 nabala nabo bafuneko omukisa okola kyo ogufumbirwako ng'odo kimenti eri omukazi omwajja ngaga nze ekigenda okuntwala we just njagala nfumbire okuba mpiteko mukyala gundi nga olusi yatamwagala nga ye kyekimutta ayagala afumbirweko kko bagete ono mukyala gundi azala n'omwana ewa gundi newatuuka ye nadde mu bwanna kyeyombekedde kasaba ngafunako kwekyo ekitiibwa tinange naliko omufumbo bye basinga okwagala gwaje omanye ekintu ekinyumanga omukyala kali walu kale bakyala bennasanga bayomba naga kakati gwataina na musajja tewebakangako yadde n'omusajja nti asuleko mu kifuba kyo bakulyako buli batambulwe bagenda njaga ngwega kokazano nti oli mukazi mulungi kale funa omusajja akwagaleko newe ba wiiki ejo nga gwosula nayo kera n'omugololera n'omukubire nga teddaga nafuluma n'agenda n'akomawo bakyagala nnyo ekyo nnyo gw'okiyita kyangu omukazi n'abeerawo sebo nga alina omusajja n'okumwakanga okwataganye ne bakutikkula ate gwe omusajja ate kintu kirala nnyo omusajja zinesmet noti wakitibwa nasanga akazi nga bayomba olingaga nti gwe wali obaddeko n'omusajja gwe gomanya akabugumu k'omusajja gwe mu budde bw'ekiro naye nga baba nako abasajja nga bakomawo stress zibatimbye ekyenyi yena n'abanga ayaga kugwa buguye baki akakkanira waka era abakyala abali omusajja okasita akoma omanyifa asajja bitukakkanya si bingi nnyo omusajja osokoma ngo ena stress zo bikisitole olowooza kino olowooza kiri ovudde eri omanyifa ne ku mirimu gye tulwaniyo ne mwekuba ebikonde biki kati wokomewa kati ono omukyala yalina okukola ki okuwooyawo yanaga ati munne mukwano kuliko kikinga olabika bubi nti mwana afunye ebyenkyankalanyizza bikisitole kati omusajja oyo oba olina okukola ki okumuwooyawooyawo bikisitole naye wootamuwa juga kati fasajja ekyo kyekitukkakkanya wekitegeera kasita olyako webaka wenena kugamba ngaolya nakuwa emmere n'olya wewedde waliwo emmere ey'omwoyo n'emmere ey'omubiri kaakati omusajja kasita omukwasaganya wekitegeera nebiri byonna byabadde alowooza nonatuuka nakola kinabyerabira era omusajja asooka okunyonyola bukyona gati nanna akasente kange kensuubira wiiki ejja awali ogundi yansuubiza akalimu era ojja kunjugizako lero lwakumeka nti lero lwa Monday kati njugizako ku lwokusatu kubanga tugasingana lwakutaano kati kwokusatu njukiza beera ngonjukiza kuba nze nja tuuka nkole kinneerabira nsuubiza akalimu kati olwo enkwataganezze amaze okulyako awo atandika okukubulira buli kimu omusajja asobola okukubulira ebyamalwa ekyo weebale nnyo era abakazi amu bebasendekeza asajja okugenda okukola obwenzi kino banne mukijje kunza okuva n'olwaleero omukazi gyeva ne gyebulaga omusajja kasita akomawo leero n'akomawo tomuwadde n'enkya akomyewo tomuwadde naluli buli kasa gwe weefuula bizi nakooye nnyo tonkwatako biki kati omusajja ono oba omupuushinga ogenda okunoonya ate abanamuwa keya yensonga ki osobola okusanga bamaama b'abaana ng'omusajja alina abaana 3 mu mukazi okitegeera kati temu weetuuka omukazi ono ng'alaba akooya omusajja ono biki n'ateekawo eyo embeera tonkwatako tokola ki n'amukuba omugongo kati omusajja waafuna bino ebyana biwala bino ebiri eno bisinga
kyakatali kopangisa akazigo kakyawo oluusi tekinaba nakuzaala okitegeera omusajja okasakwala kwekyo ekyana kiwa n'akomawo nekimwaniriza bulungi nnyo nekimuwa kahaaga nekimutabulira kakyayi nekimuga nemukwano nesatu meni kanjoze obunako enkyegenda bba ekaze oyo omusajja omuwala okanamukwatako bw'ati okuddewo kijja bba kizibu bweoba osanga nga afunye akasente awo ono bamugulidde bamuzimbidde okitegeera gwe maama w'abaana okyali mu muzigo n'abaana bo bameka basatu ogyango gati ekikazi kyaloga ne bba wange kyamuloga omusajja tumaze naye ebbanga ddene tutobye naye tukoze naye nesebo basoose kuzimbira oli temulinamu yadde omwana gwe omukyala wewako omusajja oyo tomulinaako keya olw'okuwola nti kaakati mwene namukulanye nagamu nempereza ku kino kyeweereza empereza ku kino nze nedda nkyayonza nze nkola kino abakazi bano wammanga ow'olugambo omuyombi omukyafu omujama bubira na bujama waliwo n'aliwaawo omulwanyi kwabo oyinza kubeerako naani ddamu ow'olugambo omuyombi omulwanyi n'omujama kibuuzo nga kizibu ekyo naye kuba bonna bonna oba walibeerako oba n'omuyombi omukazi yayembye waka n'otulaali mu ntebe n'alibeerako n'omuyombi kubanga yo omuyombi ate yo oyina enkwala gy'omukwata mukono okola kino omutereeza okitegeera wayo omuyombi ebiseera ebisinga kasatandika okuyomba gufuluma tambula olesa okubanga mujama naye ng'akwagalayo kikazi kyattu kinnamugundi kya omukazi omujama tagumiikirizika omukazi omujama omukadde omu yagala naga nti nze okuzaala omwana w'obuwala nga mujama awo nze wakiringulamu ettaka abantu ne balikayanira okitegeera omukazi omujama gwe ekisooka kyabi n'omukazi omujama newogula ekintu kyo nga kipya mu nnaku 3 kirabika ng'ekikadde omukazi omujama newogenda ku gundi ku mulimu ogende saati yefunyafunyiza tena budde bugolola kati gwe abayonjo obajjawo abayonjo mbafuna anti era kati nze wenkwana n'omukazi nze kennyini asanga nnyirira ndabika bulungi okitegeera naye kennyini agootukanaga ne maama ono obuyonjo bwaliko naamusobola era olamu abadde onaga ati maama gayi gwe nafunye nonno muyonjo muzibulikamu konna konna okuyingira mu nyumba nga walumira nga akwata olweyo nga ayeraayeraawo ng'asiimuulasiimuula maama naamusobola era nze mbaga ati munenze olina okugumiikiriza embeera zange nze omukazi alina otambulira ku mateeka gange sitambulira kugamba mukazi mugamba kino sikyagala kiri sikyagala kiri sikyagala ate ye bw'aba akuwagage bw'aba mpagage ngawuliriza nesigonna nti nkola ki nga twala omanyi kati ebintu by'okwagalana bino bizibumu omusajja obanga omukazi omwagalako ebintu 5 ku 5 aba alinako 3 tambula n'ebyo bino ebiri ajja kujja atereeza mpola mpola bw'aba alina 5 bw'aba alina 5 bw'oba yagala 5 nga ku 5 alinako 3 tambula n'ebyo bino ebibiri ajja kujja atereeza mpola mpola okitegeera nesoose eri omanyi asajjamu abalina engezigezi ti anze omukazi nzikwatiriza omukazi gwenjagala njagala nga alina kino okitegeere njagala omukazi nga alina empisa alina figa alina amazzi awooma kwegamba ebintu weebityo oba okitegeera kwegamba yenga buli kimu akyagala naye nga byonna tebasobola beera nabyo byonna tebasobola beera nabyo ekitegeera ojja musanga wena nakale nga buli kimu kyonna kyonna kiriya buli kimu nga era wobyogedde naye nga empisa tayina okitegeera asobola n'okuba kale nga empisa kale aziragalagakaawo naye nga watuuka ewaka ate nga muzibu nnyo okitegeera baganda botabawa kitiibwa oba onfuna n'omugati munne kakati ne mulimu n'abaganda baffe nga bakyalakyala nnyo abanawo olumu batama kakati bano abakyalakyala ennyo nabo tubasalira amagezi oba onaakyala sooka okuba essimu nti yetakubya zze azze nga ki ekikuleese kakati era nze wosanga wonze nkuga wano nowakyadde naye emmere twabazembale ojja kulya enkya nga tufumbye nga tutegedde neewuuli naye mugandawo oba sikinga ati bagulye wali eri akagati bakufumbire nekyayi gulwaki okyala nga tokubye essimu jojja wa nnyoko iwa mama ojo ogenda nga tokubye essimu kuba muneye maama newotuka muze tulabako tugenda kukola tutya kakati yunjayo kanne akani wali eri akatuuke tuteekemu wano bidoodo munnange ulyekwate oyo nno maama aba wa mukyalo ku muzigo eno mu kibuga weebale nnyo yoyo maama w'omukyalo neso ne bamaama b'oku mizigo ab'omu kibuga tukaga ti gwe tewategedde noti era kati yensonga ki abagenda okukyalira abakadde tugenda n'ebyokulya omugaati sukaali ate ne mubimalawo byotutebe nnyini era kwe bakuwa oba kategedde abantu kiva ku ki n'obanga oli ne mukulu munno ate n'oyagala omukako omukwano waliwo kikozeeko
ya kiki ya nali nkikozeeko ebiseera biri nga nkyali mulenzi mutoto taawo kati okuze kati nkuzeemu kati ndi myaka 3 olwadde muteekawo gy'oyagala naye nga kati nsukka 3 kati wakikolera ki yali aganye nvudde eri mugende tino munne ebikisitole waagwa ni wale patting them wala ni ate yagama asima system atagwa mina no detail you say rastaman ngaategeeza kiki ngagati mwana atenze byogeza ko ngamba mwana rasta sibitegeera bikine mugati njagala kumpa nga muliwa nga tuli waka mu nyumba olwo muwasiza omanyikati bangamba abakyala banyo okwesiriwaza mumala okunywa ne mugenda out ne mugenda mu lodge munabuzo ndese no kukola ki anti nenga yalabye ngo osasula lodge okitegeera era nga ne mwadde muyingira ko tigundi guest house okitegeera n'omubuuza ati nno nnyabo kati nzo walo kati omulanzi yajjako ewaka twakola program okuma weekend number munne ojadde ewaka munne twerabeko ebikisitole nagati nja kujja gwe kiwemu obudde lwaki ogenda n'ekiwago ng'enkota yiyo yakamata ti nze nja kujja kiwemu obudde lwaki ogenda n'ekiwago ng'enkota yiyo okitegeera nengamba kati enkota yeriwaawo yeye ng'omuntu kakati mukati bino bye nali mupagusa kati nga manyi ti njagala lyako katono okitegeera mbu ate mbu ye muleka ti we nali akakatono ye naamulekera baani ngagala mulye yenna okitegeera kwegamba nengamba kale kanindemu era ambanyo nga ngati ampozi wangamba obeerawo ne mugamba mbeera eno side zene ematuga nti ndooza maybe on Saturday I'll be coming there bonofuna ba luzungu ati abantu nga mwekwana musooka mu luzungu omanyira vu enyuma ngeri mu luzungu nga mwekwana era lavu kasate ba mu luzungu nga mwekwana ekiza fa mai luzungu lavu tenyuma mutemuna nabi munyumirwa nze nakwanako omuwala yali mu kyoli ng'ayogera oluzungu yatuuka n'ayogera oluzungu nze kenyenyini nembula nga bakimugamba yes exactly of course ne banga ngenda kutemako omutwe nga yes ekyokutemako omutwe nawe oba okiwulira naye kugamba waliwo kugamba yatuuka nga n'ayogera oluzungu luli kugamba oli tricky English okitegeerwa hidden English omanyi bagamba English is rich in words nti oli asobola okwogera ebigambo nga bina nga bitegeeza ekintu kimu naye nga binonna bya luzungu okitegeera nga boga nti cap na cap weebale nnyo kati nze nakwanako omuwala omu ngayagala mugulira ku mbizzi gw'omuziramu nga gogenda omugulira kali n'okimugulira nedda kati nze yakyogera kugana lisitegedde nga zenja can you buy for me a park nemugamba wanti can you buy for me a park nemugamba park yes park nemugamba park empya oba enkadde naga no you don't understand what I'm saying nemugamba for real I don't understand what you're saying naga okay I want to eat park as in park. Okay, or how can I explain it? Okay, do you know pig? Nemuga, yes, I know pig. Katika tigambo poko wajigula zenye yinza kingi ngala kugulira embizi namugamba excuse me madam I'm a Muslim. Oh sorry anjuka kati nga omanyi kati wetuba tukwana tuteka ogano manyaga fake kingi zenja bichi story Sharif teriberawo juga mtu bakwanya na mabala kati erinya Sharif obo ino duwe ekitibwa tulina dyogera eri mu bbala oba okategedde kiba kikutaasa ekyo omutonzi wo ekyo kiyinza obutakutaasa wa mutonzi wo naye ate kidifending eddiini ye ey'obusiraamu gy'ova mu olwogiweesa ekitiibwa isiga nokoda nti si buli ababeera mabala nti tubeera tunywa kati tuddayo wali eri nti oluzungu lunyuma nnyo waneno nga mukola ki nga mwekwana kakati munnaye nga omulugwala golikolu kati twekwana bulungi n'omulugwala nga yavuga speed by the way oluzungu nnoze nava kusoma nga sowa kwogera luzungu oluzungu nugidde no mu field nzo kwogera oluzungu mbigidde no mu field nze navanga ku ssomero lwakwanza kusoma kale nali wakibulinga bantyamu bino soma bibambaza abaana ekigumba sima mbo yogedde sima vana chulaba kwambaza ekigumba nze nga njogera oluganda throughout nga nete tedi anza ngati noti kino kyambale ngongambako ngani nga nyizo kola utawo ne motoka nezimirira ngesomero nali ntya kuvya ddala kubasomesa zenja na tereka tutu nge motoka ziyimirira nga nkola olutawo ne kwajigaze twasoma ngeno wakulu eno ku lusozi no kwa ifield nga nyizo kola utawo nga waliwo twevulungula nasikali okuvya wagulu paka eno wansi mu kkubo twevulungula nasikali awo muntu useretya ngano okuyingira ne mugawo ngano okuyingira somero lya nnyoko wano osasula sente mmeka
sende zendeta wano zezikusasula gwanya ngano okuyingira you are not allowed to enter, you are late. Ne mugamba stupid nange najogera mawa akazungu ne mugamba I'm your boss, I'm bringing here money, you come here to wamugamba you are what na mugamba I'm your boss, you come here to get money. For me I'm coming here to bring money here. Yeah, wastegera na mugamba I'm your boss, please you should respect me. How dare you chase me away that I'm late? Stupid. Hey, ati nali olunga ngena njigayigamu akazungu kati bage uli ankanude kudoza kati oyani ayomba mu luzungu bage no ndinakozanja buli jamanya oluzungu tuzenja ati what are you ngokubye n'ekikalu kankuve yisinze nabanga smart ze kusomero ze nakubyanga abana emboko lwaki kusomero nabanga smart sasa bako ku balance sakola ko kale byakiyeya ebyo nonna kusomero kati ngabana watu kalaga ola wano zenjo wakabi tasiba balance gwegwani asiba balance ndagoba kubya lwejo kati nze go bali subidde okola bidye byakiyeya yatenze sibikola nga ni muntu ali smart ennyo ne bali kati bano bakakyere biki story olwokuba nti yakwanye yakawala atazo siba balance awanika amawazo nga bakuba abo obadde ku mulugwala mukomawa kati omulugwala twekwana n'omulugwala kati omulugwala ekyamuntamya kyali ekintu eki omulugwala yali agala true love. Abantu bengulo balinga bazungu baagala nnyo true love. Yaga true love agasima twewase ngende simanye wabwe sebo kati nga n'okumulya ayaga muno musoke genda waabwe mungende simanya mbonkyale smart wanjule tugese batulya akalo biki simanya yagana ngano ti but for us in our culture when you come to visit our parents you should come with a gweno konze gweno chechi osegera naga don't you know gweno nemugati pozingo gamba mangweno naga no I said gweno okay in your language you call it gweno lotegede mushi nalitegede mangweno kakati nemugamba gweno what is gweno gati agweno okay in your language how do you call it chicken konze nkoko exactly yeah that nkoko you should come with nkoko empanga nkoko mpanga nawo bogeranga gwe mu doboze dene bwerityo aro mukazo mucho linga nga yayombye mulabe edduka mama nyabo ayomba mu luzungu nateka mu olucholi ko gamba era olabe mutunga anyize wala ngoyego okumanya kalicho omuntu entuufu abenga ayomba niba banga dayo mu luzungu atuka nateka mu bigambo bya lulimirwe omanya kati ona avuddeko zenye so yomba mu luzungu yinze bulungi nnyo tuyombemu ale tubadde ngoye ndisoka nze nayigo oluzungu sigambwako njawukana n'omuwalo omucholi ng'ekyamazima simulidde nako nga simulidde bagumu nnyo mu bakazi be naakwana omucholi ate ye mugumu omucholi twayakana simuliddeeko era natuuka nenga nti ne mwana obucholi buneeno nenga lwakwagala nali sinamuteeka munyo kasente kange era tekannuma nnyo manye bonga baganyo tulavu kati okumanya oli yali ayagala byamukwana ebyaddala ye muntu gotwala emitwalo 5 naga money for what no you keep your money I told you we shall first go there in our parents I introduce you there they get know you so that I can eat your money ningamba na yaba wano baso chikoleza kankuveeko abana ogambye oyinza okumwa emitwalo ejiwera 50 notukana kwati munaye ojjaddi muneto kuti wali ompadde kachi n'omugamba wanji nnyabo newa muwatano nga nenga toza yambadde gwa zigula engwe zambadde gwa zigula enviri zana gwa sibisa nesimu jaina gwa yajimugulira naga wali ompadde kachi bagamba abachala mboso musindikira airtime nga tugezenga watano natakubira ko wadde simu nga kweza call me back webale nnyo kado yaba mukubira mu bani ane abana abalala bayagala waga noti woboyagala omuntu naye abakwagala siwe kikola gwe kyono manya tiravu ekula bukuzi ono omukazi gwokwanye ngo omuteeka munyo nga gwamweguya time etuuka ayinza ga banigayo antaddemu nnyo naye kamalega muwako mwejjeko bamayina okukola ekyo kamalega muwako mwejjeko alime kuga nti omukazi alidde obusente bwange biki ate kunjogerako time etuuka ate ye n'awoomerwa ate yatandika okwagala ennyo ng'olwawomerwaki awomeddwa sexual intercourse ati ze nagamba ebigambo ngenda kubisabikasabikako abagezi be bajja bitegeera nako goni muji naba mu staff anga akola gala ngenda kugema mu parables abagezi bakwe bajja kitegeera kati nange kati wano njogera mu articles manyika kati fe abasoma koko ku mateeka tulina kye tuta articles okay and togera mu articles
So kakati nwanira kati nja yisa kale mu ngero tugeze kati nga mumaze okwerya kasamala okwerya omukyalo nakola kina nawomerwa atuka temunaga bambi no kigayi nno bambi nali nno nkirumi omutwe ne bambi kyekikola kikitegeera kale atandikira ogena nga akwagala mpola mpola ate yatuka temunaba nga akuulirako ebbuba lwaki abavubuka mwagala nnyo abakyala bakulu kakoddo kyakalya abakyala bakulu baneeno kuba tojja kunga nti baagala abakyala lwa ssente mulimu n'abakyala batalina ssente ninga omusanga n'abavubuka kati abakyala bali eri abakulu manyi kati omuvubuka ebiseera ebisinga asobola okwagala omukyala ye nga kyagala kimu sexy omuvubuka nga kyagala kimu sexy oba olina sente zoba toyina ye kasoba ng'omuwa obudde bwe okitegeera najja ye nakubaka sexy ke n'atambula n'agenda bo kyesinga okukwata nti kati omukyala omukulu agenda okugyewo ku kyalya ye ng'olwedde akimanyi nno nti kale eno gye ngenze kkala katwa oba okategedde ako ti gye ngenze kukola ki naye bunene obuwala kagenda ne kakimanyi ti gye kazze kagenze wa boyfriend bakoze program okumala weeks 2 namba ne katuuka nokaga nti munenze mbadde ngamba obudde nga bugenze onaagira date kati atofaayo nze nja gutambula obudde bonna nabanjagadde katuuse waka kali ku TV kajja kweno channel kateeka kweri ne channel zikuluma jiga kati gwe oyagala kwegatta wayidde dda oba onfuna kati munetuka nokola kino kwa wajangu tugenda ali kati ngende yo nkole ki tejja tugenda mu kisenge nti nze saregedde nti bebyo saalize n'omugambo owayi wazze kunkyali eno giyita viddi ndi brother wo wazze ku viddi ninaku olukezana omugambo olya nze waliwo gwe nagamba nnyabo woza wazze ku viddi kukyali ya brother wo nemugali no sisomero wadze ng'okimanyi bulungi nti ojja wa boyfriend nedda nze saregedde nti kale byaddemu nze saalize nze bino nze sibyagala nemugaa tobyagala birwa byogenda okwagala olotaddemu obusungu kakati nga alafu tenyumanga mulimu obusungu era tenyumanga mulimu obusungu naye akawala kanyiiza twakola programu wiiki yasooka eyo programu neegaana gwoyidde olwo okimanyi nti mbadde ngenda kujja ne banne maama akomyewo neŋŋamba okay ekisooka ojja kujja olulala netuddamu ne tukola programu bebyogenda kujja ddi okundabako banne simanyi ekikulu kati mbeera bize ewaka kati engeri gye twawumudde kati mbeera wonze atudde senior 6 okitegeera nemutuka nemukwati nemuga nti kale ekisooke ne hanimbeko kyenkusaba nti ye tonyiige nti asijja kunyiiga mbadde nsaba mpeezeyo oba 20k okitegeera n'omuweereza akasente awote waba bize tebukali weyatuka nemuga nemune ojja ddi tukole kitwerabeko tukole ensonga naga nti gwe tofaayo nze nja kujja era olunaku lwe yajja nali by the sitube nakisuubira nti agenda nakujja kwaye kenyini yakwenanga nti akayisanya akaali awo nga gambye ajja nkugambye zinali ku mulimu olwagwe esimu nanga nti leero nokimanyi nti nongenda kujja ndi wano ndina mu paaka kubanga omuwala yali abeera gundi eno wa saidi zeno wano wangu ogende Masaka ebusega yali abeera Busega Busega nanga nze nno ndi wano ndi mu mmotoka ezikola ki ezijja ebwayise wentuuka ebwayise nemuga kati gwotuuka ebwayise linnya zeematugga nti yeekaale nembivako nga kano era kaleka byebino ebya bulijjo kati ntuuka kati ngenda okuwulira nga kankuya nti ndi wano eno bwayise kati ekyaka kasadde ddala ali bwayise ngenda owulira nti kawanda matugga mulinnye mweyo abayise ababiri kiri ngamba baasi omuntu azze maama nensooka nziruka ewaka nentegeka ng'omanyi ebizo nali mu buulu olwotegeka ki ntegeka yali obuliri walese tobwaze ate ffe obuliri tububuukamu nga bwe bagobye okitegeera ntegeka mala bulungi okwala akaliri ntereeza wali ekiriri buli kimu kwate fresh nanfuwafuwaku mu nnyumba ewunyeko bulungi kale ng'akola ki nga mbandi eyo ngenda okulya ng'akola ki era ng'akasimu kavuga nga nti nze ntuuse wano eno ematugano gwe ndikukobire waŋŋambe naye kwata wa boda wuno mulagirire wabanga kubawadde akakati kankuveeko neŋŋamba hello kati ngenda okuli wa boda nga eddoboozi ndimanyi Peter kyoli Peter mutani wa mama Kiwuuwa kati ngamba hello naga nti sebo ono ali wano eno muleetwa nga gwe Peter nti ono zenja zenja kyatuula naye nga oli boda gyepulira yali amanyi nti wakawulidde yali amanyiyo buli boda gyowulira nga buli boda gyempulira nga nkuba kati noba yeeyo ngenda olayiri ngaeto nga Peter naye nga aluddewo oba yabuze nenjega okuddamu okuba esimu nga naye sijja kwaka nnyo boda zatondozeza mirundi Lubalusewa TV mazima ku mazima.